waliwo omuyimbi bamuyita Geresom Wabuyi yeeyita Gravity omutujju. Simulabangako nze okujjako ku TV. Lwaki ayimba ezo ennyimba eziwemula abantu? Kati ovudde mu kukuza ekitone ozze mu kwesisiwaza abantu n'okubeesittaza. Era ekiruubirirwa kiki? Kufuna tutumu. Abantu bayinza okukubira endulu bwewemula naye we bikoma, kubanga ekikula amangu era kifa mangu. Singa Fred Sebata yali atuwemula emyaka 4 egiyise, teri muntu ayinza kumwesembereza. Ate ne bw'oyagala kwogera bikusike osobola okubyogera. Abo abateekeddwa bitegeera ne babitegeera, naye nga togambye mwana nti wano vaawo genda. Lwaki oyo Gravity omutujju atuwemula? Waliwo n'omulala bamuyita Yassini Mukasa, ate nno oyo waffe eri Buddu. Ab'e-Buddu tutera kwekola ebyo yeeyita Lili Puzzle. Ebyo ebintu bayimba byaki? Ebintu eby'okuyimba bingi nnyo. Tulabye abantu bano nga bayimba. Lydia Jasmine osimuulirangako ng'awemula. Naye alina byayimba. Naye abantu balina obubaka bwaweereza. Naye ng'ate abavubuka byayimba byonna babyagala. Lwaki omuntu omulala alowooza nti byayimba tebajja kubyagala? Kyagala kwewa budde. Kyagala kwesembereza abaludde mu kisaawe. Omulimu guno ogw'ebitone muzibu nnyo, abantu tebakimanyi. Era nabadde wano ne Carol Nantongo wiiki ewedde ne mugamba nti omulimu gwe si kusanyusa. Byoliko si kusanyusa abantu. Mwenna abano nti omulimu gwe si kusanyusa abantu. Guno omulimu okufaananako munnamateeka bw'asiba ettaayi oba omulimu bwakwata enkumbi. Ebyokusanyusa ezo ze nvendiirwa. Kubanga okuyiiya oluyimba ng'olwo bampisa embuga lwe baluyita batuyisa embuga, nze lumpoomera nnyo ekyenkanidde awo. Okuluyiiya ebigambo, endongo egendamu, amaloboozi, mulimu munene nnyo ekyenkanidde okuggyako nga weewaddeyo n'ogubala nti guno mulimo. Abantu terusobola kubanyumira. Naye tumanye nti mu kusanyusa mubaamu ebikyamulakyamula abantu, ekyo kibeerawo. Nammwe ne bwe muba muyimba, nalaba Matiya Luyima nagenda okumulaba wano mu Bat Valley ne mukyala we ne babaleeta naye ne bagamba babaleeta, nali nyenze Kyaggwe eyo ne babaleeta. Balina bwe basuulamu n'omanya nti baagala tuzuukusa. Naye ng'ate teweesisiwadde. Awo nno abayimbi naddala abavubuka mbakubiriza, bwe muba mwagala okukuza ekitone n'okukiwangaalirako, ebyokuwemula mubijje mu nkola zammwe. Era sitwagala kuwulira ddala nnyimba ezo za buwemu. Era oyo Gravity omutujju mwabakola ku BBS, ezo ennyimba ze sisaagala kuziwulira ku BBS ne mu aba radio CBS. Saagala kuziwulira. Bw'anaaluzannya gwe nja okunenya, kubanga saagala bali ab'ewaffe gye nava e Buddu bambuuze nti biki ebigenda mu maaso. Ye Ssaabasajja Kabaka bwankubira essimu mugamba nti naye kiri eri bo bwe baba baagala okukyusa bakyuse. Ndowooza nti ebitone babirina naye bapapapapa baagala tutuulya amangu. Ebitone babirina bagende empola n'obugumiikiriza, bajja kutuuka ku buwanguzi. Olw'okubanga ozitoye kyovudde ositula baminisita bano ne babeerawo n'omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda. Era n'ensonga ngenda kuzoogera. Nsanyuse nnyo okubalaba bannabitone abamu bayinza n'okuba babadde tebajjangako mu Bulange. Mwami Matiya Luyima simujjukira kumulaba mu Bulange wano, so nga mukuukuutivu ekyenkanidde awo ne mukyala we. Naye noono ayagala nnyo Kabaka, naye okujja mu Bulange ndwawo. N'ab'endiga bwe bajja simulaba. Lydia Jasmine oyo bantu bamwagala, naye simulaba nko mu Bulange, oba yali azzeewo. Naye kirungi ndyoze ne ttiimu eno yonna
wano mu Bulanga. Mu Bulanga abantu bonna bateekwa okujjawo kubanga buno bwe butaka bwaffe abamanyi nti Kabaka ye kitaffe. Buno bwe butaka bwaffe. Ssekukkulu tegenda kutuuka oyinza okugenda eyo esinga okulaba abantu bo. Abantu badda nnyo ku kyalo mu mikolo egy'enjawulo oluusi ne bwe wataba nsonga ne beetaba Ssekukkulu ngenzeko mu kyalo ngenze kulaba taata ngenze kulaba maama. N'olwekyo abantu bonna abali wano mu Buganda twagala ne bajja wano waabwe kati mukoze bulungi ne mujja. Era neebaza nnyo bannabitone abakuukuutivu nga Fred Sebatta, Matia Luyima. Naawe Lydia Jasmine ojja kufuuka omukuukuutivu bw'onoomala mu kisaawe ebbanga bano lye bamazeewo. Naye mbeebaza kubanga Fred Sebatta wakati gwe tuliko bano yinga nkondo ze kubanga bakuyita embuga yagera n'ayimba akayimba sambidde waggulu nga jjanza omuliga n'abaganda baabuyomba obwedda. Bw'oba ojja embuga ojja onywedde tuli kuwona. Naye byembeebazaako biri mu biti 5. Fred Sebatta kyemwebazaako kiri mu biti 5. Ekisooka azinge nnyo obuwangwa waffe. Singa owuliriza ennyimba ez'enjawulo tetuyinza okwogera ebyobuwangwa ne tuzibya obudde, naye akayimba kamu kayinza okukola omulimu gwaffe gwe tukoledde emyaka n'emyaka. Azimbye Oluganda, ekyo kyakubiri, olulimi Oluganda. Ennaku zino tusoosowaza Oluganda era tukubiriza abantu bayige ennimi zaabwe n'obuwangwa bwabwe. Ekyewuunyisa bw'osanga abagwira n'omala obagamba nti tomanyi lulimi lwo bakunyooma nnyo, ate bw'obanyumiza obuwangwa bo bakwesiimisa. Twali wano enozera mu kisenge wano we nali nnyumiza be nali nabo mu Amerika, be nasanga eyo mu Amerika nga munyumize enkola ey'ebika nga bw'etambula mu Buganda. Nindaba nga anakuwadde n'okunakuwala. Nimugamba lwaki otunula bw'atyo? Nange nti nze banzaalira mu apartment, nakulira mu apartment, nange nabasiza mu apartment. Obulamu bwange apartment. Oyinza okugaa nti apartment bwe buwangwa bwange. Naye gwe bino byonna byombuulidde ffe tulinga abali mu bbanga. Musajja mu Amerika muzungu. Naye ate osanga abantu abaffe bekyo nga tebakimanyi. Akati bano okweyambisa ebitone byabwe ne batuyigiriza Oluganda n'obuwangwa tulina okubeebaza. Ekyokusatu, okusomesa n'okuyigiriza. Mu luyimba olwo ddala ow'omwana mulimu ebyokuyiga bingi bw'oba yagadde okubimanya. Omusajja Ssemaka yandibadde alina buvunaanyizibwa ki? Emirimu gyonna omukyala yamubuuza amaduuka g'ogaggula, eyo gy'okeera mu luyimba olwo. Kirowoozeeko amaduuka g'ogaggula oba ofiisi ezo g'oziggula. Okuyigiriza, okusanyusa n'okuwummuza kikulu nnyo okwewummuzaamu. Era nkubiriza n'abantu, nalabye bano ono abadde egeranga kalaba alaba balina ttiimu wano bagenda ne bakwata obuntu. Omu ku bannaabe yampadde eddoboozi lyange nali ŋŋamba abantu abaye mwewummuzeeko. Toyinza kubeera ng'okola bukozi mirimu gyo kati owummulako ddi, sanyukako obeera n'abantu. Ekyo nakyo kikulu nnyo mu bulamu. Era omuntu atawummula afa mangu. Akati mutuwummuza ne tusanyuka n'oseka n'okola otya aze n'ebirowoozo n'obyerabira. Ekyokutaano, okuzimba eggwanga. Bantu bameka? Akati oli kazi mukyala Bigi akoze omulimu, alina kyasuubira okuteeka mu nsawo. Naye abali emabega w'omukyala oyo bayitirivu. Abagenda oba okukola biki, abakola biki mu bivulu, abakola emirimu miyitirivu, ab'ebyuma, egyo emirimu egiri awo tegimanya alina.
emisolo gavumenti gyekuŋŋaanya. Kale nyinza okugenda n'enjogera ebintu bingi naye nokoddeyo ebyo 5 ku Fred Ssebatta. Okuzimba obuwangwa waffe, okuzimba olulimi lwaffe, okuzimba okutuyigiriza, n'okutusomesa ebintu ebyenjawulo, okutuwummuza ate n'okuzimba eggwanga. Oyinza okuba mu bulamu bw'ensi ng'ebintu ebyo 5 bakubuuza okolako bimeka ku ebyo 5. Kyebuuze. Kikulu nnyo okumanya nti ebitone bituweebwa Katonda. Naawe obadde oyogera ogambye nti Katonda yampa ekitone, onogone kumulaba makanika ono yayiga ebyokkanika naye n'avumbula ekitone kye mu kuyimba. Osobola okubeera munnamateeka, nze ndi munnamateeka, naye osobola naawe okuyimba. Nali nnyimba olumu mu kereziya, onawuba omukono n'aŋŋamba jangu otwegatteko, nga naye simanyi nsobola okuyimba. Era singa najja mu kisaawe kyammwe singa mbali bubi. Naye olina okwevumbulamu ekintu Katonda kye yakuteekamu. Omanyi okukuba ebivuga, omanyi okuzina amazina. Nandujja alinnya ennyonyi n'agenda abantu gye batatuukanga. Kuyimba, kuzina amazina. Ng'ate omuntu oyo yasoma eby'ebitabo yeetannakikola. Oyinza okuba olina ebitone mu kubala ebitabo, mu kulima, mu kusuubula. Katonda bw'akuwa ekitone, oyinza okusalawo okukyeyambisa oba okukituulira. Katonda yakikuwa n'akuleka. N'olwekyo nkwebaza okunoonya ekitone Katonda kye yakuwa n'okimanya ate n'okikozesa mu kuyimba n'okutusanyusa. Era ekitone bw'otakikozesa obanga atakirina, ekirina na mugaso gy'oli naffe ffenna, naye bw'okikozesa abantu bonna baganyula. Laba bano bonna abazze bano bonna si bakola bwa nakyewa, balina ke basuubira okufunamu ebyo bye bakwata lwa kitone kyo. Ekikozesezza bulungi, kikuwadde ettutumu. Katikkiro si mutene nnyo naye wuuno omuliraanye. Lwakukozesa kitone tukuweebaza. Ettutumu lireetera abantu amalala, oluusi n'okuweebuuka. Fred Ssebatta ono nze mbadde mugoberera okuva emyaka gyonna gy'obaddewo, seejaana mu 2 naye emyaka egiwerako nga nkugoberera, naye siwulirangako ng'owemuse. Sikiwulirangako n'ayimba ekintu neweekanga tunagambye atya. Sikiwulirangako n'omuntu n'ogumu. Naye ate ebikusika obitugamba ne tutegeerera eddala. Kakati bw'oba oyagala kumansa ntungo, genda mu kisenge nga muli 2 n'omuntu gw'osobola okubeera naye. Okuwemula kubeerawo nga muli susa abantu 2 ate nga muli mu kifo ky'olukale. Naye bw'obeera mu kifo ky'olukale obeera omugwenyufu. Bw'oyogera ebitajja ku mmere, omwana kintu kyakubuuza n'omugamba abadde ategeeza kitabo naye nga nawe olimba. Siraba lwaki omuntu ng'alina ebitone yandivudde mu ky'okkuza ebitone ate nadda okwogera ebyesisiwaza abantu. Waliwo omuyimbi bamuyita Geresom Wabuyi, yeeyita Gravity omutujju. Simulabangako nze okujjako ku TV. Lwaki ayimba ezo ennyimba eziwemula abantu? Kati ovudde mu kukuza ekitone ozze mu kwesisiwaza abantu n'okubeesittaza. Era ekiruubirirwa kiki? Kufuna ttutumu. Abantu bayinza okukubira endulu bw'owemula naye webikoma, kubanga ekikula amangu era kifa mangu. Singa Fred Ssebatta yali atuwemula emyaka 4 egiyise, teri muntu ayinza kumwesembereza. Ate ne bw'oyagala kwogera bikusike osobola okubyogera. Abo abateekeddwa obitegeera ne babitegeera,
naye nga togambye mwana nti wano vaawo genda. Lwaki oyo Gravity omutujju atuwemula? Waliwo n'omulala bamuyita Yassini Mukasa, ate n'oyo we waffe eri Buddu. Ab'e-Buddu tutera kwekola ebyo yeyita Lili Puzzle. Ebyo ebintu bayimba byaki? Ebintu ebyokuyimba bingi nnyo. Tulabye abantu bano nga bayimba. Lidia Jazz nnyo simuwulirangako ng'awemula. Naye alina byayimba. Naye ndaba nti balina obubaka bwaweereza. Naye ng'ate abavubuka byayimba byonna babyagala. Lwaki omuntu omulala alowooza nti byayimba tebajja kubyagala? Kyagala kwewa budde. Kyagala kwesembereza abaludde mu kisaawe. Omulimu guno ogw'ebitone muzibu nnyo, abantu tebakimanyi. Era nabadde wano ne Carol Nantongo wiiki ewedde ne mugamba nti omulimu gwe si kusanyusa. Byoliko si kusanyusa bantu. Mwenna abano omulimu gwe si kusanyusa bantu. Guno omulimu okufaananako munnamateeka bw'asiba ettaayi oba omulimu bwakwata enkumbi. Ebyokusanyusa ezo ze nvendiirwa. Kubanga okuyiiya oluyimba ng'olwo bampisa embuga lwe baluyita batuyisa embuga nze lumpoomera nnyo ekyenkanidde awo. Okuluyiiya ebigambo endongo egendamu amaloboozi mulimu munene nnyo ekyenkanidde okuggyako nga weewaddeyo n'ogubala nti guno mulimo abantu terusobola kubanyumira. Naye tumanye nti mu kusanyusa mubaamu ebikyamulakyamula abantu, ekyo kibeerawo. Nammwe ne bwe muba muyimba, nalaba Matiya Luyima nagenda okumulaba wano mu Bat Valley ne mukyala we ne babaleeta ne mbagamba babaleete, nali ngenze Kyaggwe eyo ne babaleeta. Balina bwe basuulamu n'omanya nti baagala tuzuukusa. Naye ng'ate teweesisiwadde. Awo nno abayimbi naddala abavubuka mbakubiriza, bwe muba mwagala okukuza ekitone n'okukiwangaalirako, ebyokuwemula mubijje mu nkola zammwe. Era sitwagala kuwulira ddala nnyimba ezo za buwemu. Era oyo Gravity omutujju mwabakola ku BBS, ezo ennyimba ze sisaagala kuziwulira ku BBS ne mu aba radio CBS. Saagala kuziwulira, gwanaaluzannya gwenja okunenya. Kubanga saagala bali ab'ewaffe gye nava e-Buddu bambuuze nti biki ebigenda mu maaso. Yes, abasajja Kabaka bwankubira essimu mugamba nti naye kiri eri bo bwe baba baagala okukyusa bakyuse. Ndowooza nti ebitone babirina naye bapapapapa baagala tutuuli amangu. Ebitone babirina bagende empola n'obugumiikiriza, bajja kutuuka ku buwanguzi. Nga bwe babuulidde nawandika ekitabo kino Ettoffaali nga nnyini olugendo lw'Ettoffaali lwazuukusa Buganda, naye ekizimbe ekyo Masengere mwobadde oyogerera kyava mu ttoffaali. Eyabadde akwokya ebibuuzo bamuyita DJ Walewale, MC Walewale. Kirenzi kito simanyi oba kimanyi n'eby'Ettoffaali. Teyakutegedde teeka ettoffaali ddene ku mulimu ogwo, era nateeka n'ekifaananyi kya Lord Fred Sebatta mu kitabo kino. Kitabo kino nze nakiwandika nze kennyini nga mwebaza, kubanga abantu bayimba ennyimba nnyingi ezifa ku ttoffaali, era omukulu ono y'omu ku bo n'emirimu gye nkola. Era ekifaananyi kino ne nkiteeka wano nga bwe mumulaba wano. Era ekitabo kino ngenda kimutonera nga nkiwandiise, bw'anaava mu concert atuule akisome, ojja kukiwoomerwa, ojja kutegeera n'amakulu amakusike ddala agaali mu ttoffaali. Kwali kuzuukusa abantu ba Buganda okubalaga nti tusobola okwerwanako ne twekolera ebintu byaffe. Ekizimbe ekyo mukiraba kya myaka, kyali kibaddeyo emyaka 4 kyetwakizimba. Ono y'omu ku baakizimba. Ekitabo kino ngenda kukikutonera. Concert ya Lwakutaano sijja kusobola kubeerawo, naye Oweekitiibwa Twaha Kaawaase omumyuka Katikkiro asooka yajja okulembera ekibinja ky'abaminisita abajja okubeerawo. Omanye emirimu gyange mingi, ate oluusi oba wagadde abantu tugenda kuva ku kino nga kiba kizibu nnyo baga nti ate nkyusizza.
bajja gamba Lord Fred Ssebatta tumanyi wa kitalo naye Katikkiro tutalowooza naffe tuli ba kitalo. Naye mmanyi nti abantu bajja kujja bangi, bano bonna bajja kubeerayo. Emyaka 42 si kyakuzannya, bano bonna abalonte banaakujuweza, bano balaba abavubuka batandika okuyimba nti bana bakuzaalibwa. Awo nno n'olwekyo kikulu nnyo ogenda mu kivulu kino, Oweekitiibwa Twakawaasa ajja kubeerayo omumyuka wa Katikkiro asooka, n'olwekyo kijja kugenderera bulungi. Era nkwagaliza ekivulu ekyessanyu. Ampandikemu amannya go mu kitabo kino, teekemu n'omukono gwange nkikukwasa bategere nti toli mmere. Tofali nkimukwasa. Webale wateke tofali ddene era tusiima. Wangi bagambye embu nno tukifale nti bakikutte. Oyimiridde simanyi. Nawulidde oyogera naye ku bizibu ojja bivuunuka. Ate ebizibu bwe bitabeerawo tugolokoka okukola, era tugolokoka okukola tuvuunuke ebizibu. N'olwekyo tutya myaka 42 nga wooli kati bino bye binaakulema. Kale Katonda abakuume mwenna. Tugenda kuyimba ekitundu ekisembayo ky'ekitiibwa kya Buganda.